Yesu. Jacob Bits. Oh, oh, oh. Moyami wange, oh, mwisheno. Byandaba, binkanga. Na ye, ngane nawe. Sitena, ubabwe, oninange. Ngane nawe Yesu. Sirina chenatya. Ngane nawe Yesu. Tata sikankane. Luno lugendo lwendaba. Ndaba lulimu ebisiriko. Ayaja ganene naye nyonge. Yesu gweka. Wasiwa mukono gwa Mukama. Omukono gwa gweka. Wasiwa ebiwawatiro bya Yesu. Gweka. Olabino byendaba. Sibisobola taata. Gatwali wamu nange. Yesu gweka. Gweka. Wasiwa mukono gwa Mukama. Omukono gwa gweka. Wasiwa ebiwawatiro. Yes, mukwano gwe nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Osibye otya yonna gy'oli? Ndi musanyufu nnyo ku lulwo. Nzikiriza Mukama nti bw'aba waliwo tatambudde bulungi bijja kutereera era nzikiriza nga mwesigwa ddala nanga nkuumye mpadde ekisa okuyimirira kubaako emirimu gye nkola gy'obwakabaka bwa Katonda ate era n'emirimu emirala ng'egya bulijjo. Ndi musanyufu nnyo okulwa mwena. Eddakiika zigenda kubeera 30 nzikiriza tujja kuba tuvuddewo wano maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu oba byendaba by'olaba eyo oba byempulira by'owulira. Oluyimba oluli mu background mukwano gwange ayitibwa Josephine Mbabazi ng'agamba nyweza omuntu oza kubaweereza kati bentula wansi n'empuliriza obubaka obw'ennyimba n'empulira nga nzizeemu amaanyi nengamba at least mu mulembe tubeereyo n'abantu Mukama ba preservinga. So I trust and I believe the message ya mukwano gwange Josephine Mbabazi eri mu bubaka buno nungi nnyo. Ya Josephine Mbabazi so genda ku YouTube channel ye n'omunoonyaako Pastor Josephine Mbabazi kulamusizaako nnyo wamu ne mukwano gwange Elijah mwena mbaagala nnyo. Elijah wali eri ku Code High School Code ewa high school ewa Pastor Jackson Senyonga. So mbaagala nnyo mwena Mukama yibazibwe manya ag'Omwoyo Omutukuvu. Nina ensonga zengenda okwogera nammwe naye ngenda kuleka ebibuuzo bino. Ebibuuzo bino naleka mbibuuzizza abantu from days back naye no one has ever answered these questions. No one. Gwe wenna ali eyo ng'ogoberera platform zino ng'ozze ongoberera from day one nkiddamu from day one gwe ngogamba nti nze nasooka okuwuliriza gaayo ono namuwuliriza omwaka oguwedde nemuwuliriza oba namuwuliriza myaka 2 egiwedde oba namuwuliriza jjo oba namuwuliriza mwezi guwedde oba myezi 2 whatever. Njagala owandiike mu comment awo ompeeyo ngenda kuwa video zino 2 ngenda zikuwa era nina ensonga lwaki video zino nzireese. Naye njagala owulirize message eno. Njagala onfunireyo abasumba 5 mu kibuga. Mwena gamba Uganda nnene ne kale Kampala yokka gwe nfunira abasumba 5 nabawa abasumba aba ku mukono gwange 2
basatu bana batano kino njana okukisiibako n'enkiremerako aba batano ng'ogamba nti omusumba w'ekkanisa ey'egindi n'ekkanisa niyo giteekeko wamuvuma bw'oti n'ow'egindi wamuvuma naye n'omuvuma bw'oti n'ow'egindi n'omuvuma naye wamuvuma bw'oti ku platform zino n'ow'egindi naye n'omuvuma naye n'omuvuma batano bokka teweesumbuwa aba batano nonkiremeddeko batano mikono gyaffe abali ku YouTube mbalamusizaako nnyo namwe abali ku Facebook pages ate namwe abatugoberera ku WhatsApp platforms ezaffe namwe mbalamusizaako abantu batano bokka basumba batano gwe bamenye wavuma gundi n'ovuma gundi n'ovuma gundi n'ovuma negundi n'ovuma negundi aba kakati abo webakulema nkiddiramu wano abo webakulema genda weka mu kisenge kyo webakulema okumba wansi wano genda weka mu kisenge kyo wekube mu tooki bwoti usirikirire wekube mu tooki wamala okuba mu tooki ebisigadde gwamanyi now kwa video eno esooka mukulu ono musaamu ekitiibwa nnyo bamuyita nze namuyitanga Reverend Kahawa ali Masindi eyo nzijukire dda twagendayo n'omuweereza omu bamuyita erinnya lye ndirabidde twagendayo ebiseera ebyo ng'omuweereza oyo ayagala ku planning agenda ndowooza mu ggwanga erimu eri abazungu eyo ndowooza mu America kubanga omukulu ono Kahawa Reverend musumba ye Masindi mukama mwadde omukisa mumanyi bulungi nnyo mukama mwadde omukisa kuze mulaba muwulira mulaba enkuŋŋaana ze nzimanyi respected man nze nno namuyitanga Yokaana Omubatiza olw'ekirevu kye yalina ekirevu tera okuza ekirevu nga kyeru bwekiti kati nze nga muyita Yokaana Omubatiza mumanyi Masindi eyo twagendayo okola kuba nti nze omuntu abeera ewantu neseesembereza nnyo bantu azini nsobola okubeera naawe nenga nenva naawe nenga seekubiza na kifaananyi wadde ebiseera ebisinga neewa nnyo distance n'abantu ennyo si butaagala naye ntera nnyo okukikola yes ntera nnyo kikola ddala abantu abo bamanyikiddwa amannya gaabwe ebiseera ebisinga omuntu alowooza nti bw'omwetekako ennyo muli abeeramu ekirowoozo ntono ayagala opportunity so ntera nnyo okwewa space naye mumanyi now yantaginze muwemu ku videos ze zakola yantaginzeemuko message ngenda gikuwa wano yantaginzeemu ku videos zino 2 yagambye bwati yagenze ku posts ezimu ku zenkola n'alaba following messages zange then n'amala n'anteeka mu videos n'omwana omu yantaginze mu video yemu olwalabye ndowooza link alina bwe yakikoze n'ateeka link omwana omu n'agifollowinga nayankola naye n'antaginga mugundize so which means jangu owulire message nengera nempulira message gye yantaginzeemu nengamba nti kyekino ekizibu ebiseera ebisinga kyentera okwogerako wano kyekino ekizibu kyentera okwogera wano uliriza. Okay, mukama yebazibwe nnyo mbalamusiza mu linnya lya Yesu. Tuli mu 2025 mbadde ndudde okujjako wano
tuli mu kaseera kaffe kali akokweyawulako naye njagadde nzijeko wano ka video kano kagenda kuba kawanvu muko but we would like to speak about the state of the church, of course worldwide naye okusingira ddala wano mu Uganda. Tulina ekyoyo kizze kirya mpola naye kiridde abantu kati abawerako, abantu abeewa omulimu ogw'obwa class monitor, eba prefect ba Yesu. Tolina kanisa gatako ba assistant ba prefect ba class monitor ba head prefect ba class monitor natu batwalira omwo. Tokola crusade oyagala kutereeza abakola crusade, toli muyimbi oyagala kutereeza abayimbi, toli nabbi tosobola kulaggula wadde ensowera endwadde oyagala kutereeza bannabbi, toli mugagga soko komekaawo oyagala toli nabbi naye oyagala okutereeza bannabbi. Video mpanvu nyizo obutagimalayo kati mpanvu ate sagala kukyusa dakika ziwera 8. Toli nabbi naye oyagala kutereeza bannabbi, toli mutume oyagala kutereeza batume, tolina kanisa naye oyagala kutereeza kanisa. Kakati bano bataata benandigambe nti abasajja mu kanisa ya Kristo olwaleero mu Uganda betwandiise ba fathers of the land, because nina ebintu byenjogera wano ku platform, nina message emu gyenkolako edification, then ewulikika mu bantu abamu in such a way bonfuna kati abantu abamu ne bawulira nga bali offended, onfuna ndowooza ne bawulira nga bali offended. Kakati bwe kiba nti osobola ovaayo n'ogamba nti tolina kanisa naye oyagala kutereeza abalina kanisa, toli musumba naye oyagala kutereeza abasumba, toli nabbi naye oyagala kutereeza bannabbi. I pause a little bit nembuuza, omuwala omu ali mu Bayibuli omu, kabaka mulamba yali Naamani. Naamani yali alina ebigenge, Naamani yali alina bigenge nga muyi. Bino mbyogera nina ennaku yange umutima ng'omuntu, olaba ebyendaba nze n'ebyempulira ebigenda mu maaso ne ku kimanyi ekigenda mu maaso wetulagaawo. Waliwo system embi eyitibwa hipster movement. Hipster movement bwetandika okulya kanisa bino bitandika ovaamu nti kati omuwala ono badde nkugamba ayitibwa nakawala tebakatubulira linnya naye bakawala Bayibuli kusomesa nti kalagirira Naamani ne kamugaa naye kabaka mpulira mu Isirayiri eriyo nabbi, Isirayiri eriyo nabbi, so nno singa oba ogenzeeyo oyinza okuwona ebigenge. Kati akawala kano tukadde story short kalagirira kabaka ogenda mu Isirayiri okunoonya nabbi eyaliyo. Nabbi ono n'alagirira Naamani ne bamugamba akkirira mu mazzi emirundi 7 ojja kuwona ebigenge. Naye nga eddagala erivudde okuleetera Naamani okuwona ebigenge livudde ku muwala ate atali kabaka. Onfuna ndowooza livudde ku muwala atali kabaka. So it's Naamani yaligambye nti gwe atali kabaka atali kaddulubaali gwondagirira otya nze kabaka ogenda okufuna eddagala erimponya otya? Tekisoboka. Kati tulina twatere mundu oyogera otya ku Uganda politics nga tewali mu nsiko. Soko ogenda okwate mundu, soko ogenda osole mu nsiko, then ojja oyogere ku politics, oyogere ku biruma eggwanga. Nze ndowooza tekineetaagisa kubeera munnabyabufuzi kwogera ku nsonga ziruma ggwanga Uganda. Bwe ndowooza tekineetaagisa kubeera mu kibiina kya byabufuzi
ndyoke njogere ku nsonga eza sukaali ngaba museera no kinkakatako nga Munnayuganda okwogera ku nsonga eziruma eggwanga Uganda. So kinkakatako ng'omuweereza mu kkanisa mu Kristo eyalokoka okwogera ku nsonga ate ezikwata ku kkanisa. Tekinneetaagisa kubeera kaddulubaale kulagirira Kabaka Naamani agenda afuna eddagala erigenda okumuwonya ebigenge. Kati muzeeyi bw'ayogera n'agamba nti tolina kkanisa oyagala kwogera ku bikwata ku kkanisa, toli nabbi oyagala kutereeza bannabbi, toli mutume naye oyagala kutereeza abatume, kitegeeza nti mulina obeera n'ekintu ky'ovuga. Sirika ng'oli omukulu yagamba Ssenyonga, sirika toddamu kulumbagana bannabbi ba bulimba kubanga bannabbi ba bulimba baaliwo dda era tebalivaawo. So olwanyisa bannabbi b'obulimba obeera nga lwanisa Kristo ayogera n'agamba nti balibeerawo. Gwe guno omulembe gwe tuli muliriza. Kutereeza abagagga abali mu kanisa. Toli mu buweereza bwonna gw'otula butuuze eri mu saaviisi. Naye oyagala kutereeza abagagga abali mu kanisa. Ezo zonna statements oziwuliriza. Toli mugagga naye oyagala kutereeza abagagga abali mu kanisa. Toli mugagga. So kitegeeza nti bw'obanga oli mugagga gwe alina okutereeza abagagga, bw'oba oli mwavu gwe tereeza baavu. Bw'oba oli mugagga toli mugagga naye oyagala kutereeza abagagga abali mu kkanisa. Statement zino we muzoogera nina ekibuuzo kyange kye neebuuzaamu nti zireeta impact ki? Toli mugagga naye oyagala kutereeza abagagga abali mu kkanisa. Olunyiri luli eyo mu kitabo ekitibwa Omubuulizi. Omubuulizi 9:15 ayogera ku musajja eyali omwavu. Ndunoonye wano ayogera ku musajja eyali omwavu naye n'ataasa ekibuga. Ekibuga ekiramba ekyalimu abagagga enkuyanja. Bayibuli esomesa mu Mubuulizi 9:15 egamba nti awo ne walabika omusajja omwavu omugezigezi. Yali muki? Mwavu ate nga mugezigezi. Oyo n'awonya ekibuga olw'amagezi ge era naye ne wataba muntu ajjukira musajja oyo omwavu yawonya ekibuga. Bayibuli esomesa nti ne walabika omusajja omwavu omugezigezi ayawonya ekibuga olw'amagezi ge. Kakati ekibuga kyali kirimu abagagga bangi. Ekibuga kibeeramu bagagga, kirimu abagagga. Naye Bayibuli esomesa nti omusajja ono omwavu n'awonya ekibuga omwali abagagga bonna n'awonya ekibuga olw'amagezi ge. Unfortunately Bayibuli esomesa nti naye omusajja ono teyajjukirwa. Mwavu awonyeza ekibuga. Kati gwe bujja n'oŋŋamba nti toli mugagga naye oyagala kutereeza abagagga. Obeera ng'agamba nti toli musawo naye oyagala kujjanjaba. Muli gwe obeera ng'ayagala okuteeka sensi munda mu nze egamba nti okubeera okujjanjaba endwadde olina kubeera musawo. No. Okubeera omusawo it's a professional. Naye tekigaana ate muntu kubeera ng'asobola okujjanjaba endwadde. Tulina bajjajja baffe mu kyalo, basenga baffe, bamaama baffe ku kyalo. You know, bajjanjaba endwadde naye nga ate si basawo by profession, naye nga ate balina calling ku bulamu bwabwe ndi basobola okujjanjaba. They are gifted. Eriyo omuntu ng'ogenda kuleeta endwaddeyo, omusimanyi mwana alwadde wano egundi, alwadde akalaakiro, simanyi alwadde kino ekigundi muno, alwadde egundi bw'ati. Mugamba no, genda okwate egundi oyenge omululuza, okwate n'egundi wali eri, ogire bw'oti mwana mukeze buli ku makya musulike bw'oti, kwata amazzi g'egundi g'ekisasi ogamugire bw'oti, mwana awonye. Bantu babaloga amatalo eyo mu byalo. Najja namugamba no nedda kola bw'oti ekigere kino kikole bw'oti n'awona. So tekikwetaagisa kubeera musawo ate kujjanjaba ndwadde. Never. So statement za muzeeyi zino ziraga nti statement za muzeeyi zitegeeza nti olina okubeera omusawo olyoka ojjanjabe. Era olina okubeera bw'obeera omwavu tolina kuwa ndowooza mu bagagga. Tolina kutereeza abagagga kubanga oli mwavu. Naye ng'ate weerabidde nti ate abagagga bajja pulaani ku baavu.
abagagga bajja plan ku baavu. Omugagga asobola okuyita omwavu n'amugamba badde olowooza otya, badde ndowooza bwenti nekino bwekiti kale singa wano okoze bwoti. Omugagga n'afuna plan ne yeeyongerayo naye tagenda kujjukira mwavu ono. That's why ndi abagagga ebiseera ebisinga bakozesa nnyo abaavu ku bizimbe byabwe. Olumala okubiggala ne babimaliriza abaavu ne babagoba ne bagenda. Teri n'omu agenda kujjukira nti olina osula ku luguudo nti oba osula mu kayumba ka mitwalo 2 bakugoba mwasuze nanjala naye nga gw'ogamba nti ffe twazimba amapeera eyo. Tebakyakujjukira. So Ecclesiastes 9:15 bw'agamba nti omwavu yawonya ekibuga n'aba akirimu bonna. Mwavu ne olw'amagezi ge yawonya ekibuga naye unfortunately tebamujjukira. Tuli ku kanisa ya Kristo. So gwe bw'ovaayo okwogera ku kintu ekikwagana ekkanisa ya Kristo n'omubiri gwa Kristo, tolina kukyogera ku bino wammanga. Singa toli musumba, don't. Singa toli nabbi, toyogera ku bannabbi beesonyiwe. Uliriza. Bw'oba oyagadde n'okubayo amina emu n'ekitundu saaviisi yonna okuggwako, naye oyagala kutereeza bonna abali mu buweereza. Oba otegeera ekintu ekyo, it's very very easy for you to want to give advice when you're not in the field. Omupiira guba mwangu nnyo ng'ogulabira ku TV. Kale laba awabadde akola bw'ati biba byangu nnyo naye bakuteeke mu kisaawe ogenda okutegerera nti si byangu. So bw'oba toli musumba, okutereeza abasumba kulekera abasumba. Bw'oba toli nabbi, okutereeza bannabbi kulekere bannabbi. Bw'oba nga toli man or woman of God, ebyaba men and women of God bibirekerera ba men and women of God. Omusajja oli si mulokole, musirikale yagamba leave the matter. Man and woman of God. Lwaki njogera video eno? Kubanga yagintaaginze mumanyi lwaki yagintaaginze, kubanga bo balina mentality nti ndi mu balwanisa oba ndi mu kubavuma oba ndi mu kutyobola bitibwa byabwe. That's why yantaaginze mu video eno. Personally yantaaginze mu video eno. Kati bw'oba toli man of God, who is a man of God and how does one become a man of God? How? So tulinawo abasumba, tulinawo bannabbi, ne tubalirawo ne ba man of God. So who is a man of God? Who is a man of God? Who is a woman of God? Nkikulekedde. So kati ino tayita eri awo man of God naye ali awo. So gwe kireeresi tolina kyoli mu kanisa, toli asha, toli ki sirika, tobako kyonyega. Unama. Gende maaso. Of the generals to the generals, ekintu kyotaliimu si kirungi kukiweeramu advice. Naye omulembe guno, we have so many young men and women who have taken it upon themselves okulowooza nti be balina okumanya yayogedde ebikyamu, bo awuliriza enjiri ye ng'anoonyaamu kikyamu. Waliwo mbalaba kuno ku TikTok, bo be bamanya amazima, bo be bamanyi enjiri entuufu, be bamanyi biki byolina okwogera. Talina crusade gyakola, talina church gyabuuliramu buli lunaku. So it is very easy for you to catch people in error because you're not doing anything. It's very easy woba toyimba kugamba nti awo yafulatinze. Byangu nnyo nga toli mu field, byangu nnyo okulaba ensobi. Naye obwo obuweereza mu Bible nga sirina wembulaba. Mu bibala eby'omwoyo mutukuvu ekibala ekyo nga sirina wenkirabira. Mu birabo bino eby'omwoyo mutukuvu wedda 2:9 manifestational gifts, administrative bichebi nga siraba mu kirabo kino ekyobwa class monitor ekyokutereeza abalala, ekyokulaba errors, you know. Abamu you do it in the name of tulwanyisa bannabbi ab'obulimba. Eyo ministry mu New Testament eriwa. Yesu mwenyina akugambye mu biro eby'oluvannyuma bannabbi ab'obulimba balijja. Kati gwalwanyisa bannabbi ab'obulimba, toli mu kulwanyisa Yesu yakiragula. Obuweereza bwo babuyita ki? You are very busy saying yes. Akugambye nti Yesu yakiragula bannabbi ab'obulimba bajja kujja. Kakati gwe oli mu kuvayo kulwanyisa bannabbi ab'obulimba. Kati tegeeza oli mu kulwanyisa Yesu. Kati lutalo olumu abaweereza abamu lwe bateeka ku musumba Ssenyonga. So kitegeeza nti bannabbi b'obulimba babalagula bagenda kubeerawo, nolwekyo mubaleke. So kitegeeza nti gwe ne bw'otula n'owulira enjigiriza enkyamu yonna eri mu kuhovaringa, nja kusirika busirisi. Why? So which means tetulina ddoboozi lye twetaaga
kwogerako nti why there is an edification needed, there is correction needed, somewhere somehow tulina ekizibu kye twetaaga okutereeza. Kubanga tulina ensonga eno nti omuntu ye kasita afuna nkiteki kamukuwe wano ennimi si ntuufu gwe yogera entuufu. Oyo muyimbi byayimba tebiriyo, gwe yimba ebiriyo. Eyo kanisa nkyamu gwe tandika entuufu. You understand? Because there is a big problem. You know, if you are not in my shoes, kakati if you've never walked in my shoes. Kakati njagala nkwe video ey'okubiri ye mumaze okumuwulira wali eri video eno lwaki njirese wano yagintaaginzeemu ng'alinga ngandaga nti what you are doing is wrong. Wefuula kino toli kino, wefuula kino toli kiri kino, gwani n'ebirala bingi nnyo mu video eyo byesirese kati then kankwe video eno ey'okubiri nkulaga omulembe gwe tulimu. Wuliriza eno yakubiri ye same person, same background, same glasses, same facial. Tunula wuliriza. Okay, mukama yebazibwe. Waliwo ekintu kye nalowoozezaako recently. Wane Masindi, bw'oba wali oyiseko Masindi mwababeera mu Masindi. I think the street is called Commercial Street awo Mukoona. Waliwo omusajja omulalu. Naye nga bw'omanyi nti abalalu buli muntu eddalu limutuma kukola bibye. Kaakati ono omulalu ye eddalu erirye kireka lyasibira mu kubuulira njiri. Kati ye buli kaseera abeera wali ku street ng'ayimiridde mu koona ng'akutte Bayibuli ng'abuulira enjiri. Buli lunaku tayosa. Gwase tegwase, enkuba etonnye tetonnye, abeera wali. Ye eddalu lye lyayitira mu kubuulira njiri. Kati Lumumba mpitawo ne ngamba naye omusajja ono kale ebigambo byayogera toba tobiwulira naye ng'omulaba nti Wuliriza. kubuulira njiri Wuliriza. amaanyi mangi aboggola nga babuuliza era nga bw'omanyi bwe tuboggola. Naye Lumumba ndi awo ne ngamba eriddako. Okimanyi nti omusumba wayinza okugwa eddalu n'otategeera nti yagwa eddalu. Nga yafuuka mawaya naye nga mmwe temumanyi. Mwe mulaba bulabi kukola bintu bitakwatagana, mulaba bulabi kukola efujjo naye nga bw'abatuma ebintu eby'omwoyo muleete kino muleete kiri tukole kino enkya tugenda kola kino naye nga mawaya. Omusumba waasobola okukola ebintu. Alese ka story n'akanyiga n'akafuna engeri gy'akazingamu ak'omulalu yali ku street naye ng'abuulira n'akugamba nti okimanyi nti osobola obeera n'omusumba mu kkanisa naye nga mawaya nga mulalu. Okimanyi ekyo nti osobola okubeera n'omusumba wo naye nga mawaya naye nga zaavaako naye nga akutuma eby'omwoyo naye nga tokimanyi nti mawaya nga gwe tokimanyi nti zaavaako. Wuliriza. Gambo ekyo ono nkugambye mulalu naye eddalu limusindika mu njiri. Kubuulira Bayibuli. Era singa bamunaaza bulungi ne bamugamba toyogeza maanyi ne bamwambaza essuuti ayinza okutuuka wantu eyo n'abuulira enjiri ne batoola n'okutoola. So gwe omulokola ndaba era mpuliriza njagala kubuuza kibuuzo. Omuntu oyo akukulembera mulokole bakubuuza ekibuuzo. Gwe endiga y'omu kkanisa eyo endiga yeeri yono ye yagambye nti abamu mwefuula bakirasimoneta, abamu mwefuula mu abatereeza, mu abamu mwefuula kino temubeerako kino. Bagala okutereeza toli nabbi, bagala okutereeza bannabbi toli nabbi, bagala okutereeza abasumba toli musumba. Kugamba mwe mulaba erazi zokka. Video ezo yazintaaginzeemu, yantaaginze mu video eyo. Singa teyabintaaginzeemu sina buzibu mu byonna. Ne kuba mumanyi naye era enjogera gye njogeddemu ndowooza sivumye. Mujja gamba era nvumye. Wuliriza. Temulimu ku ddalu, temulimu waya ezeegatta. Eyinza okuba oli awo ng'afande nga waya zeegatta dda nga mwe mulowooza nti mukyalina muweereza wa Mukama kumbe waya zeegatta dda. There is a big possibility for someone to get used to the things of God and actually become disconnected,
become so disoriented, become crazy. And for you guys, you still think he's on the foundation of what he began with. Kumbe yavadda kumulamwa, kumbe wayazegatta dda, kumbe misambwa gyamuyingira dda, kumbe emizima gy'eddalu gyamukwata dda. So nkwegayiridde, be sensitive. Be sensitive to people that pour into your life. Be sensitive to people that lead you. Be sensitive that anyone who speaks in your life is not speaking contrary to the will of God. Obotegere kigambo ekyo nti oli bw'abanga ebintu byakutuma tebikwatagana na Bible ate ng'olaba abiremeddeko omulaba ali passionate about it, wegendereze, tobeera ku muntu nga yagwadde eddalu nga goloza akyali ku mulamwa. Ebigambo ebyo mbadde njagala mbisharing, bibadde bikulu nnyo kubanga nagenza okubirowoozaako nga ndaba omusajja buli lunaku ali busy abuulira enjiri, naye ng'enjiri gy'abuulira ya mawaya yamala kugwa ddalu. Musumbawo tabeera nga waya zeegatta dda nga gwe mulowooza mukyalina omukulembeze, kumbe yafuuka dda wireless. Mukama bakole bulungi mwesootinge mukirowo. Kakati otumye lwaki sikoma mu kitundu ekyokubiri? Bino byenjagala nzikiriza nkoma mu kitundu ekyokubiri. Tova. Yes, kulikira ennyo ddala nateera. Kakati obatumye bina video nzigasse nenziwuliriza. Video yasoose ng'olaga waliyo abantu abali eyo nga ye yalaba ensobi abo bali awo. Kati ate n'otunulira n'olaba nti ye ayagala kutereeza bannabbi si nabbi, ayagala okutereeza abasumba si basumba, ye abeera okulaba nsobi. Kati ate ku vidiyo yo eno endala era ate gwe omuntu omu gw'oli mu kutugamba nti bw'obeera mu kkanisa walaba omulalu ku street, wamulaba njogera namwe abali ku YouTube mostly namwe abali ku Facebook, nti gwe walaba omulalu naye ng'abuulira njiri n'amaanyi mangi nnyo nga ababuulizi bakikola, naye n'okitunuliramu eno mu kkanisa n'obuuza ekibuuzo nti waayi gwe musumba oyo waya zigatta bulungi, zikola bulungi. Era nakugamba nti there is a possibility okubeera ng'omusajja oyo yawambibwa dda emizimu n'emisambwa ng'akozesebwa sitaani, naye ng'akutuma eby'omu mwoyo. Kati then nakugamba n'akutuma gwe kennyini ate gwe ofuuke kirasi monitor, tandika okuba tooki mu bintu omusumba we byakola eyo. Era nagamba nti wandimaliriza nga naawe oli mu kugoberera mulalu naye nga tomanyi. Kati nze bwe ngatagatta ebintu bino nina ekigambo kye njagala okubagamba nti when we don't move out of a compromise room, buli we tuyimirira mu compromise room tujja kukubagana. Kama ebazibwe nnyo. Ekisooka mu byonna mu vidiyo eri yasoose sigimazeeyo message directly yabadde yange. Njagala kubabuuza mmwe mwenna abaliwo n'abagoberera platforms zino, gwe mpaayo erinnya ly'omusumba abawera 5 be nali nvumye. Ogaa nti oli wamuvuma n'olina omuvuma kale n'olina omulumba mpaayo 5 bokka. 5 bwe bakulema okumpa omusango gukusalirwe. Nze nkugambye 5 we bakulema omusango gukusalirwe era weekumirako wekamanda ku muliro ku mutwe. Ngero bwatu bwayogera. If you don't, tekikwetaagisa kubeera mugagga kutereeza abagagga, tekikwetaagisa no. Magezi Babuli esomeseza negamba nti omusajja omwavu yawonya ekibuga olw'amagezi ge. So nyisobola okuba nga siri musumba naye nga ate nina amagezi Mukama gampadde ate okubako ensonga gye njogera mu basumba. So okuba nga siri muyimbi naye nga ate Mukama ampadde amagezi agogera mu bayimbi. Nze omutwe gwange guno n'okubikula kwe nina ku music ne music watambula, Mukama ampadde amagezi ku nsonga za music
kyotenza nakulowoozaako naye ate siina hit song naye ate mpuliriza ennyimba nemanya nti oluyimba kino bwe kiri tuli ffenna so tekikwetaagisa kubeera mu ssawo okujjanjaba ndwadde no tekikwetaagisa you don't need tekikwetaagisa kuzaala abaana kuyitibwa father nedda tekikwetaagisa kuzaala abaana kati alina abaana yekka yayitibwa taata azadde abaana yekka yayitibwa taata nedda osobola okufositalinga abaana buvunaanyizibwa taata buba buvunaanyizibwa tuli ffenna so waliwo omusajja omu waliwo ekyandiko kimu kirimu nekira ekibuzo kinyagala okubabuuza nti when do we correct olunyiri luli mu bayibuli muno Timoseewo 2:4 kisinza vaawo wano nga sisomye byawandiikibwa Timoseewo ekyokubiri 2 agamba preach no deri waggulu Timoseewo ekyokubiri 4 n'olunya olusooka akati ono omutume wa Kristo yali awandiikira Timoseewo ebbaluwa eyasooka n'eyokubiri nga azimuwandiikira Timoseewo bali bamusindise muvubuka muto bamusindise mu kibuga ekyayitibwanga Efeso ekibuga ekyalingamu diverse cultures abantu nga balina doctrines ez'enjawulo yete ate ng'enjiri ebuuliddwa nga ne mu kkanisa abantu bakyali mu kutabuka so that's why yasindikayo Timoseewo that's why yamulabulako n'amugamba nti omuntu yenna takunyoomanga olw'obuvubuka bwo omuntu yenna takunyoomanga olw'obuvubuka bwo olunyiriri olwo abavubuka batera nnyo okukozesa mu njiri zaabwe ez'abavubuka omuntu yenna takunyoomanga olw'obuvubuka bwo why kubanga Timoseewo ono yali muvubuka muto naye nga abavubuka balina desire yearning okuweereza Kristo so ne bakulira ku bigere bya mutume Paul ne mu mwali wa Tito n'abalala so amusindika mu Efeso ogenda okukola omulimu so mu Efeso mwali mulimu abantu balina enkola ez'enjawulo mu cultures ez'enjawulo nga wenkunyonyodde nga bava nnyo okukkiriza so kyava mugamba nti omuntu yenna takunyoomanga olw'obuvubuka bwo so bali balina doctrine challenges ezaali nnyingi nnyo omukulu nayitibwa Timoseewo ze yasanganga naye mu bbaluwa eyasookera ddala ng'amugamba nti nkukuutira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu alisalira omusango abalamu n'abafu era n'olw'okulabika kwe n'obwakabaka bwe ng'amugamba nkukuutira Bayibuli esomesa nkukuutira I charge thee nkukuutira Timose kyava mugamba mu lunyiriri olwokubiri Timoseewo ekyokubiri 4:2 n'amugamba nti buuliranga ekigambo kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu weranga n'amugamba nenyanga buuliranga gamba nti buuliriranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigirizanga preach the word be instant in a season out of season also reprove rebuke exhort with all long suffering and doctrine kati yategeeza ebigambo bino omukulu ayitibwa Pawulo ng'ayogera eri oluganda ono amugamba nenya weewaawo ekyetaagisiza kyonna nenya yogera ekikwetaagisiza yogera naye si kwogera bwogezi making nga sure era obeeranga nga mwesigwa nnyo toyogeranga bwogezi naye kozesanga byawandiikibwa but rebuking alese enjigiriza enfu girebuking ni ogirebuking otya ogirebuking okozesa kigambo kya Katonda amugamba ddi amugamba mu Timoseewo ekyokubiri 3:16 amugamba atya buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga owulira Timoseewo buli kyawandiikibwa kirina okulungamya era kigasa olw'okuyigiriza n'amugamba olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Number one, doctrine. Kali bwayogera ku doctrine kiba kitegeeza nti tugenda kuyingira mu ba false teachers, false prophets, false teachers.
mukama waffe bazibwe nnyo. False teachers, false prophets, false doctrines. Abali nagambye nti Efeso yali limu embeera eyo. Kirimu bannabbi ababulimba bangi, erimu bannabbi abayigiriza ebikuyigiriza ebikyamu bingi, so nga mugamba nkukuutira n'enyanga in season and out of season. Namugamba nti all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, number 1, for reproofing, for correction, for instruction in righteousness. Olidde Timose, kakati ffe tuli mu mulembe olwaleero. Njagala kwogera ebigambo bino eri mwenna abantu abali eyo. Mukama alina obuweereza gy'ajja okuteeka, olina obuweereza mwoli, oli muweereza. Mostly abantu abali mu buweereza nga bulimu nnyo abazungu nga bangi babulinamu nnyo omukono, obuweereza tubulina. Ng'obuweereza bwe abazungu babuyingiramu nnyo. Kati abazungu bano bayingira ennyo mu buweereza buno ne babufandinga. Batandika okubaako ebintu bibakyusa. Mostly mu ndowooza z'abaweereza. Bano jangu nnyo ewaffe kyalayo ko mu Amerika, kyalayo ko e Bungereza. Omuweereza buli kaseera abeera ku nnyonyi naye agenda mu conferences ez'abazungu. Mostly conferences ez'abazungu. Naye conferences ezo zeekubiddeko ko mu bitundu by'omu bibuga. Onfuna ndowooza. Kakati babeeramu enkola eno. Bantu bano bakadde, balina pressure, balina sukaali. Abaana baabwe bakuze balya migaati na blue band. Bakuze abaana baabwe balinnya ku mameeza, balinnya ku mito, abagenyi bazze. Abaana baabwe bamanyi n'okuyita poliisi, bayitira abazadde baabwe poliisi. Abaana baabwe kugamba abaana bakulidde mu mbeera eyo. Kati bo baakula ng'obulokozi babuyita ddiini. Kati abazungu bano batono nnyo abali abalina enjiri ya correction. Batono nnyo abali abalina enjiri ya rebuking. Era muweereza omu yagamba nti mwababulira enjiri ya kitwale bonna ogenda e Bungereza onaabuulira ki? Kubanga bo babitoolatoola dda, they have everything. Kakati balinamu embeera eri. Omuweereza omu yali agamba nti yagenda e Bungereza eyo mu kazinga akamu n'abuulira enjiri ne yeerabira nti bamubriefinga. Kati mu kumubriefinga bamugamba nti waliwo bintu by'otakwatako. Kati bo bakimanyi bulungi nnyo mu abatambudde. Enjiri ey'abazungu ndalamukko ku yawaffe wano ey'Abafirika ndala nti yaffe eyo n'ey'Abafirika eri mu transformation, rebuke and correction. Kakati ate bo bali eri enjiri yaabwe endala. Era ne mba mubawulidde nga bazze wano basomesa nnyo enjiri okwagala okwo, olina ekkanzu emu waako ne munneemu. Bo bali awo ebyabwe biriwo ebityo, tebaagala nnyo bintu bigenda kuleetera abantu bakubya mitima nkya butadda mu kkanisa. Kakati bitera nnyo okuvaamu ebintu bino wammanga nti abaweereza bano bwe batambula ennyo ne bagendayo batandika okukoppa kalica yaabwe, batandika okukoppa enkola yaabwe. Nga Efeso bwe yali owooluganda ono Timoseewo ng'asanze obuzibu obufaanaganako bwe butyo mu kkanisa eyo, Timoseewo gundi omutume Pawulo gye yamusindika ogenda okuweereza. Naye yamutegeeza ebigenda negamba nti rebuke in season and out of season. Yugira rebuke. Kakati abantu bano bagenda ovva era mukwano gwange ali awo bayitawo Masajja. Ku luguudo lw'e Masajja waliwo mukwano gwange munda awo alinawe obuweereza. N'obuweereza buno yabutandika Mukama yamukoledde n'abooluganda mu kkanisa bagenda ewayi mu conferences gye bamuconnectinga n'afuna omuzungu aliyo Sudan n'amuconnectinga ne bamukolera ebintu, bamukolera projects, bamuzimbidde ekkanisa, bamukoledde biki, bamuzimbidde. Naye nkutegeeza enjiri ye yakyuka. Era wabazze ku kituuti ayambalanga bali, enjiri yakyuka, enjogera yakyuka. Tebakyali nnyo ku byakwagala kulumya abantu kubanga bo bakitwala nti kasita obuulira enjiri esala omusango then gwe mubi. Why mubaleke? Yensonga lwaki nti amaloboozi agafaanaganako bwe bati gajja hipster movement eno etandika okujjirira bwetyo. Lwaki oyogera ku bannabbi b'obulimba? Era omukulu ono neemuwulidde. Lwaki oyogera ku bannabbi b'obulimba? Lwaki oyagala okwogera ebintu ebyo? Mubaleke. Why? Kubanga Mukama waffe Yesu yaboogerako nti balijja. N'olwekyo balijja. Kitegeeza nti bw'oyagala gwe obakube obeera okuba Mukama waffe Yesu bibadde ebigambo by'ono omukulu. Kati omuntu yenna avaayo
okukola kye bayita correction. Nze mbuuza ekibuuzo, ekkanisa yeetaaga ddi eddoboozi eri correctinga? Ekkanisa yeetaaga ddi eddoboozi eri rebukinga? Ekkanisa yeetaaga ddi oba si byaffe oba byammwe? Baliwa be baabiwa assignment nti mmwe nti bali. Omusajja omu ali awo Nigeria yagera n'agamba Pastor Chris yali alina ebizibu byali ayitamu naye nga tebajja babimubuulira. Kati ekyamala omutuulamu then n'avaayo, abantu ne bavaayo abaweereza nga bagezaako correctinga n'okumusabira. Omuweereza omu n'avaayo n'agamba nti mu nsi eno yonna yonna omuntu ali omu yekka asobola okucorrectinga Pastor Chris. N'agamba nti Ben Hinn. Bw'ataba Ben Hinn, no one. Toli ku level ye, oli yasukkuluma, oli yayitawo, you don't tolina ku lwaki, kubanga yagamba nti tolina lwonyiririra ogenda kusoma mu Bayibuli nga talisomangako, tolina kyogenda kwogera nga takikolangako, tolina. Atuza billions and billions of streamers ensi yonna. Yagamba nti talina waateeka crusade. Ye yagamba nti Pastor Chris yalekerawo okukola crusades. Why? Kubanga talina waateeka bantu ng'agenza okukola crusades. Obanfuna yakoma kane neebuuza ekibuuzo, Karamoja yatuukayo? Karamoja yatuukayoko? Tuli ffenna ndowooza. So mulimu ebintu ebimu ng'abaweereza bye tweyingizaamu nga biri mu malala, ng'ayita malala. Ekkanisa tulifuna ddi ku maloboozi ge tusomako mu Bayibuli? Tugafuna dde oba tunaakoma bukomi gasomako busomi? Kati ekibuuzo, buli muntu yenna avaayo okucorrectinga, buli muntu yenna avaayo okukola correction oba okurebukinga ekibi, then we bagenda mutwala ng'akyuza, oyo iza n'akyuza number one, oyo asala emisango, oyo kirasi monitor, oyo assistant godi, oyo assistant secretary wa Mwoyo Mutukuvu, oyo batandika okucreatinga ebiboozi ebyo ebyekigwago ebyo. Kati bitandika okulya abaana, kasita bitandika okuyingira bwe biti, bitandika okuyingira abaana. Waliwo omuweereza omu yayaŋŋamba, gundi oyo mukwano gwange muyimbi oyo, naye yagira bw'ati nakola, mugambe lwaki tomugamba? Nanga ate we naamugamba kati kijja kunkosa. Lwaki? Kubanga mu December tulina crusade, kale tumwetaaga. Ate bw'anajja abantu bwe banaategeera nti azze, abantu bajja kujja. So kati mulinayo n'abantu be mutasobola kugambako. Why? Nti kubanga mubeetaaga maaso eyo for your following, mubeetaaga. Nze singa nali neetaaga following, singa nali njagala abantu okunjagala ennyo, singa kye nali njagala, singa ndooza ne wendi navaawo dda. Basically tulina ministry siriyo ng'omusumba. Nze mbeera wano nkola byange wano we munsanga wano, naye nga ministry gyeri wawo nange ndi involved mu yo by calling and by appointment. Kakati waliwo omuweereza omu yalinga atufandinga ebiseera ebyo nga tukyali mu kuprocessinga gula ttaka le ministry. Kama yatuwa ika namba n'ekitundu namayombe eyo for ministry. Tumuweereza n'angamba nti bw'otalekera okwogera bino, si muweereza wa Luganda ali eyo mu mawanga, bw'otalekera okwogera bino ngenda lekera okubawa ssente okumalayo ettaka. Namugamba ogambye eki? Nangamba ya. Nemugamba it's okay wa Luganda, it's okay, sente zo zitereke. Oba oyagala ne zino ziwatuwa, yali akatuwa miliyoni 4 mu myezi 4 nga buli mwezi atuwa miliyoni 1. Mugamba sente zo zitereke. If gwoba olowooza nti okumpa sente z'oyamba nze za ministry, that's why ndize ndwawo okujja wano okuyimirira wano. Bane mutuwe, tulina obuweereza bwe tuli mu kuzimba, tuli bwe tuti tutuuse wano, mutuyambe, mutuweeyo. Sitera kikola,
ndoza nakikolako omulundi gumu oba ebiri. Why? Kubanga mmanyi nti abantu benjogereramu n'ebigambo byenjogera tebabyagala era nabo tebanjagala. Era nze nkimanyi nti oyo asobola ovaayo okugamba nti Nicholas ngenda kuyimirira naawe mu buweereza, oyo aba muzira. Kubanga challenges ziba nnyingi, abakukyawa babeera bangi, abakulaba nga ggwe alwanisa omubiri gwa Kristo babeera bangi. Nze maliriza nkugamba nti gwe kukwata wansi peeni yo owandiike, oba ti ku laptop yo kwandabira oba ku simu yo otypinga oŋŋambe Nicholas baba n'abasumba 5. Musumba gundi wamuvuma kino, musumba gundi nene omuvuma bwoti, ne musumba gundi nene omulumba, ne musumba gundi nene omulumba, ne musumba gundi 5. Bampi bateekewo era ne kyenamuvuma ne kyenamulumba nakyo kimpe. Nakibabuuza ne kibalema. Ogenda okumaliriza ng'ensonga zonna zenjogera ko weeziri. Juzi nali nina ensonga ze ndi mu kukwata kezaawe mutundwe. Boluganda ne bankyawa ne bakola biki naye nga ndi ku bulamu bwa muntu bwe ndi mu kutaasa. Na kanisa ya Waluganda nga bagitwala. Na bulamu bwa Waluganda. N'omulala ali awo. Kakati mwe mulowooza kati ate omukulu ono mu vidiyo yantaginze mu vidiyo ye nandaga nti nze byenkola bibi nnyo siri nabbi naye njagala okutereeza bannabbi. Kugamba nga linganga ngamba nti olina okubeera okutereeza abagagga, olina okubeera omugagga. Yeti ate nga nze Bayibuli ngimanyi nti mulimu omukyala muto nnyo kawala kato kataasa kabaka ekirwadde naye nga si kabaka, nga muwala si yadde just mukozi wa waka house girl. N'ataasa obulamu bwa kabaka mulamba. Nina nabbi ali mu kibuga mu Isirayiri omwo mulimu nabbi asobola okuwonya endwadde ezo. N'olwekyo gendayo. N'amulagirira n'agendayo. Muwala just house girl alagiridde kabaka muwadde amagezi. So osobola okubeera house girl n'olagirira mukama wo mu nnyumba, mukama wange mbadde nteesa kino kikolebwe bwe kiti. Kisoboka. Oba ntegeerekeka. So tekikwetagisa kubeera tekikwetagisa kubeera musawo nti ogenda oleka ojjanjaba endwadde. Endwadde ezimu gwe kennyini yali waka zina therapies zeetaaga. Mama omutwe gunnuma, mama wano wannuma, omutwe gunnuma wano, ne wano mama omutwe gunnuma. Ng'olabye wummulamu konywa ku mazzi owummulemu olina ku mmere baasa awonye sa therapy. Tekikwetagisa genda mu ddwaliro ofuukemu osome koosi ya busawo olyoka ojjanjaba abaana ewaka. Twakulira waka wajjajja wange naye ng'alina box ey'eddagala. Naye ng'eddagala liri yali ekoledde lirye alina ecupa bweti yagiwandikako bw'ati akera ku makya n'alibugumya era ng'abantu baggiwakawo ne babawa eddagala. Buli lunaku kumpi abeera asiba mu nnimiro eyalonda amadagala. Ddagala akwata akakumbi naga n'asumaasuma wali eri n'asoggolawo n'ajjayo eddagala n'ajjayo omuddo n'agukwata n'agufumba n'agutokosa n'akenenula amazzi gaago n'agafumba n'agasengejja nelifuuka ddagala ate nga tatunda. Omwana wa mukyala wa wali manga nalaba omukyala yali agenda ovaamu nalaba I witnessed abakyala 4 abali bagenda ovaamu embuto nga n'omusayi gujja ne bamuyita n'abaddusiza eddagala. Omukazi n'alinywa, omukazi n'awona olubuto ne lugaana ovaamu nalaba bana with my eyes. Naye nga si musawo talina certificate ya ddwaliro. So gwe bw'ondowoozesa nti okujjanjaba ekiwundu olina kubeera musawo. Gwe bw'ondowoozesa nti nze okwogera ku nsonga z'abasumba nina kubeera musumba. Era n'obuuza nti buno obuweereza mu Bayibuli buli luddawa? Tebuliimu bwa kirasimonita. Buli buweereza buno buli luddawa? Omuweereza nga gwombuuza ekyo nga gwe atasoma byawandiikibwa nti mu buweereza bwe twaweebwa tulina correction. That's ministry. That's full ministry. That's part of enjiri gye mulina okubuulira ku kituuti. Abantu okwetereeza, abantu okwenenya, abantu okutambulira mu kubegolokofu. Wabeerawo ekikyamu ekitambula obubi ne muvaayo ne mukyogera. Naye mmwe temusobola kubyogera. Why? Kubanga abantu abo ebiseera ebisinga ababikola kituufu kirungi nnyo I understand mulina connection ennyo egendedde ddala ewala nabo. Nti oba oli awo naavaayo okuluŋŋaamya omubiri gwa Kristo. Bintu bitambula ku internet kyere, bintu bitambula kyere.
ebintu bifuukidde ddala birala gye tugenda okulaga mu maaso eyo omuntu yenna agenda okuvaayo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mubiri gwa Kristo wandibiviirwamu obulamu si ku ngeri abasajja kati bo gye bayikalakasaamu. Laki sibasiibula nze Nicholas naye nga kuba otunula byenjogera ku platform zaffe wano eza Just Gospel mpamu ngambe wano olimbye kale singa ovaayo n'okola video nongamba nti wano walimba okusinziira ku ABCD wano walimba teri. That's why nti bleed y'abaana ennaku zino abali mu kubleedingibwa mu mubiri gwa Kristo baana ba migaati mukama na blue band baana bali awo tebategeerekeka bangereka mu mannyo talina budde bunyeenya linnyo so naswa erinnyo ligenda ligereka liti tebagenda bagamba ku baana ba migaati kulya migaati kusambagala kunyiiziira kyejo titimbuli sukuti na tiriga bebaana brand zeziri mu kanisa kati onamugamba koti onayogera ki kakati mbabuuze eyo ogenda bagamba koti how ninge bintu bitambula openly kyere ku internet ne mu makanisa gye tubeera so tekikwetagisa fedde omwana yakulanga nenga omwana wa kyalo tekikwetagisa kubeera muzadde kugunjula mwana tekikwetagisa mwana oyo kumulaba nga atambula bubi n'odamukuba mu kakibooko fe wetu twakula regardless mama wo si mama wo bakusanza okola ensobi bagenda kukuyisa mu kakibooko wadde si mama wo. Abanjagalire byenjogedde byebyo kwetuula wansi okole videos zo ongambe Nicholas wavuma gundi n'ovuma ne gundi basumba bawera 5 wabavuma kino njagamba oba typinga wasogambe wavuma gundi n'olumba gundi n'olumba ne gundi n'olumba ne gundi n'olumba ne gundi njagamba negwe kasitoyogera correction kasitovayo correcting kasitovayo okunenya oyogera ngani nenga tovumye nenga tokozesa Bible singa nze nvaayo nga sikozesa Bible wandigambe no ndikale laki mukama dabankumira abanjagalire nze Nicholas muzeeyi gusamwe ekitiibwa oli mukwano gwange kale twasisinkana dda ate kingana tekwogera bigambo bino ate era nga mba nkwetaaga nja kwetaaga oba onyiigidde ng'onyiiga naye era nga mba nkwetaaza era nja kwetaaga bonna batompadde buyambi bwo it's okay it's fine nsigala neeyongerayo wendi sandi byogedde bino singa tewantaaginze mu videos zo naye ziwantaaginze mu videos zo ng'ovudde ku post yange oba waze ku post yange enakozedde nonteramu gundi eyo tekikola makulu doesn't make sense wadde n'omuli n'ogumu abanjagalire mukama mweraba Josephine Mbabazi lwaki simukulekera bano akutwale mu maaso maanyi ag'omwoyo omutukuvu amen. Agambye atya Muyambi wange museno byandaba binkanga naye ngane nawe sityenga ubabwe oninange ngane nawe Yesu sirina kyenatya ngane nawe Yesu tata sikankani luno lugendo lwendaba ndaba lulimu ebisiriko ayaja ganene naye ngende Yesu gweka wasiwa mukono gwa Mukama omukono gweka wasiwa ebiwawatiro bya Yesu gweka sibisobola tata katwali wamu nange Yesu gweka wasiwa mukono gwa Mukama
byo Yesu Nyandaba musimuno Kuba bino byendaba sibisobola tata nga twali wamu nange naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakubumba ggwe Yakobo era eyakubumba ggwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo era oli wange bw'onooyitanga mu masi naabeeranga naawe ne bw'onooyitanga mu migga tegiikusaanyengawo ne bw'onaatambulanga okuyita mu muliro tosiriirenga so n'omuliro tegulikwatira ku ggwe kubanga nze ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kusi ne Seba ku lulwo kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa wansi w'ebiwaawaatiro byo Yesu nange nakwagala byendaba sibisobola tata nga twali wamu nange kikye kirinkanga mu nsi muno bw'oyogedde ekigambo ky'olibeera nange leka nkume kuba nkulabye ku bensomyeko ne bempulidde tata nzikiriza musero ngani nawe Mulinange, mulinange, mulinweka weka wansi w'omukono gwa Mukama w'omukono gw'omunene wansi w'ebiwaawaatiro byo Yesu weyankweka ku luli Yesu ekulu nakweka n'eggwanga lyange n'abantu bange nga twali wamu nange weka ekkanisa wansi w'omukono gwa Mukama kanisa yiyo kitange yatulaba wansi w'ebiwaawaatiro byo Yesu Yesu yange kuba bino byendaba sibisobola tata Yesu wange nga twali wamu nange weka wansi w'omukono gwa Mukama kululwo wendi wansi w'ebiwaawaatiro byo Yesu olw'ekisancho wendi wano kuba bino byendaba sibisobola tata nga twali wamu nange endaba mu nkanisa sebo weka wansi w'omukono gwa Mukama bamabi b'obulimba tutaase gyebali munange wansi w'ebiwaawaatiro byo Yesu ebijja okumuokumu byetulaba tutinde Yesu waffe tuyambe nga twali wamu